Yes, atugoberera ku mutimbagano gwa CBS FM, Facebook, tweyanziza nnyo tukwaniriza nnyo okukeera naffe. Olwaleero lwe lunaku mulindwa myaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ali ku Namulondo alamula Obuganda. Abantu ba Kabaka baatuuse dda mu Lubiri okwetaba ku mukolo guno. Era enkoko baagikutte mumwa. Katwogereko ne bamaama bano abaateredde dda banekanekanye bulungi nga bw'obalaba mu busuuti baanyiridde okukamala. Omukolo baagutegedde kwe bajja tibazze ku mukolo okujagulizaako Ssaabasajja ng'aweze emyaka 30 ng'ali ku Namulondo n'okwebaza Katonda olw'okukuuma. Maama tusanyuse okulaba. Gwani erinnya? Nakawesa Benita. Wavudde wa? Mvudde Kawempe ssebo. Tufudde Kawempe? Ng'okedde nnyo. Nkedde sseba sinakwebaka bannange olwaleero nasuze ngugumuka. Nga ndowooza Lubiri. Olowooza Lubiri? Njagala ku baffe. Mbadde neesunga okulaba. Otyo? Ssebo. Bw'onoomulabako ki onoowulira? Essanyu ligenda kuba lya maanyi banna kugambye. Kye kikukwasiza akafaako ku mwanjo wano. Sseba ssebo nasuba ngugumuka. Nakawesa Benita okuva e Kawempe. Ate maama? Amanya Nakibuuka Jamira. Yogera nnyo abantu bano bakuwulire. Amanya Nakibuuka Jamira. Naaviiridde Kawempe. Nawe oliwe Kawempe? Ndiwe Kawempe. Ng'okedde nnyo. Lwakujja kulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Nze kulaba ku Ssaabasajja. Bw'omulabako ojjula okufa essanyu. Ate bamaama? Nze amanya Namutebi Prosi. Namutebi Prosi. Azaalibwa Nabataba ndi muzzukulu wa Namujaali. Namujaali. Kikyezezza wano. Jjajja wange yayogeranga nnyo ku Ssaabasajja Kabaka. Era naye yafa atukuutidde. Awaberanga Kabaka. Temulekererangawo. Tweyanziza nnyo tweyanze. Gate maama ggwe? Amanya Nabatanzi Idisi. Omukyala yeddira olugave. Lugave. Otyo? Era luno olugoye lw'ennyambadde luno naluteeka mu ntebe mu ddiira. Nga weetegeka nnyo. Abatuufu ne baŋŋamba naye jjajja olugoye olugiddeyo ddala ne baŋŋamba ne mbagamba ye lwe ŋŋenda okwambala okugenda mu Lubiri Emmengo. Era weebale. Era luno onyumye bulungi. Era baŋŋambye jjajjangu okedde nti twagala kutuula ku mwanjo. Weetegerereze ddala Ssaabasajja. Era tuli basanyufu nnyo. Amiina. Sanyusa nnyo okulaba maama. Ate gwe ng'oyambadde mu ngeri ya njawulo. Lwaki? Bwote bw'oyagadde. Lwaki oyambadde lubuggo luno? Lwa buwangwa, lwa lubuga, lwa bajjajja, engoye zaffe ez'ennono, nze ndi muzzukulu wa Kisoro, tuli bakomazi. Abakomazi. Tuli bakomazi. Gwani maama? Amanya Aneti Namusi Nakiwala. Aneti Namusisi Nakiwala. Ovudde wa? Nvudde Kasubi. Ovudde wa ne Kasubi? Kasubi. Weebale kukeera kujja ku mukolo guno. Kale ssebo. Maama? Mwana wa Bikira Maria wuuno yatuuse dda wano naye. Maama gwani? Florence Nabbanja. Ono abeera Wambogo. Ndi mukongozi. Oli muweeka. Gwe maama ovudde wa? Namuŋoona. Ovudde Namuŋoona. Bannaye mwebale kukeera. Atulaba obutereevu ku CBS FM. Abantu ba Kabaka nga bwe kutegeezezza bangi baatudde dda ntende ate bateredde bakyasiriikiridde. Essanyu lirabika likyali mu mitima. Essanyu likyali mu mitima naye bagambye basanyufu bazze okwetaba ku mukolo guno nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ajaguza emyaka 30 ng'ali ku Namulondo. Ssebo nsanyusa nnyo okulaba. Gwani ssebo? Nyago David. Ono yeddira Kasimba? Yeddira Mpindi. Gw'ovudde wa ssebo? Vudde Mityana Singo. Weebale kukeera ssebo. Ng'okedde nnyo. Ogulabe bulungi. Amiina. Ate ssebo atakula akasimu ayagala kutugoberera ku CBS FM. Ani? Muzingu. Ono yeddira ki? Ono wa Njovu. Ovudde wa Muzingu ebunaani? Ovudde Kituntu Mawokota. Wasuze kunookedde Bukenzi? Tusimbudde essaawa 9. Musimbudde mwenda ez'ettumbi. Bannange mwebale kutuuka.
Tusimbye okulaba ku mutanda. Omutanda mujja kumulaba. Weebale kwambala bulungi. Alo gwe gwani. Amanya gangenze Nambuusi Janet. Nambuusi Janet. Ovudde wa Nambuusi Janet? Kitundu Mawokota. Nawe ovudde Mawokota. Osomera wa Nambuusi? Kikomeko Memorial Secondary School. Kikomeko Memorial Kitundu. Oh, lwaki ozze? Nzize okulaba emikolo gino bwe gigenda mu maaso. Kabaka omumanyiiko ki? Kabaka mumanyiko. Janati yeerabidde by'amanyi ku Kabaka. Sibo naawe oliwo ekitundu? Kwebale kujja Mawokota Kitundu. Mawokota Kitundu. Byalo ki ebiri awo ebirala? Lwajja, Bukemba, Kasozi, Kinaakuka. Ne Kinaakuka ali eyo? Mazima. Sanyuse nnyo kulaba gwani? Tendo Robert Mayambala. Ani? Tendo Robert Mayambala. Tendo Robert Mayambala. Weebale kujja ku mukolo guno se. Ate maama anyumye okubuzaamu obuzaami. Bannange. Maama gwani? Nayiga Brenda ovudde wa? Nawe ovudde Mawokota? Bannaye bannamawokota nga mwebale kukeera. Abamawokota abalala baliwa? Njagala ndaba ab'emawokota bonna kati. Bannanga ab'emawokota bazze mu bungi ate abantu nga bwe nkutegeezezza bakyayingira. Taata, sazza okukulaba. Nange bwenti. Gwani taata? Steven Lujwala bakipapankulawa. Steven Lujwala bakipapankulawa. Erinnya nga Kambwenyeezi. Ya Nakinsige. Yakabira ku nguvu. Naye alinza okuba olirina bwomu. Bakipapankulawa. Waliyo omulala ng'omwera. Yeyazika bweyazi. Mulinga babiri. Nfekka. Bakipapankulawa. Nawe ovudde Mawokota taata. Ssebo. Weebale kutuuka ssebo. Muzze kukola ki okusingira ddala? Okusingira ddala tuleese amakula. Muleese ebirabo bya Ssaabasajja. Bw'anaasiima binafuuka amakulu. Atyo. Tweyanziza ne tweyanziza. Bajjajja. Nammwe muvudde Mawokota. Ani abaleese mu mpewo eno? Mwagala kulaba ku Kabaka. Mwakoma ddi okulaba ku Kabaka? Tolabanga Ssaabasajja. Leero ogenda kumwota buliro. Wakoma kulaba Kabaka ani? Nze nkyali muto ono yekka. Ate tumulabangako. Simulabanga. Leero ogenda kumwota buliro. Katulabe jjajja ono. Jjajja. Gwani? Kamya Ezera. Oyina emyaka emeka jjajja? Musajja mukulu ddala. Ono atulaba onayagala n'okumanya emyaka gyo oli musajja mukulu naye olinanga emeka? Ogenda kukuba 10. Jjajja wuuno agenda kukoonola emyaka 10. Tuli naye wano avudde Mawokota. Kaakati noggwe akyali myaka 3, myaka 2, myaka emeka? Wandibadde watuuse dda kubanga jjajja bw'abanga yatuuse dda gwe tetumanyi kyokola eyo. Jjajja nawe ovudde Mawokota. Mukama yeebala kukuwangaaza. Kabaka omumanyiiko ki? Wangi? Kabaka yakulembera byonna. Yali waggulu. Talina kirala kikumwongerako. Tweyanziza nnyo jjajja okuva Mawokota. Tulaba obutereevu nga bwe nkutegeezezza. Abantu ba Kabaka bangi ddala. Ate embeera y'obudde eraga nti ekyali nnungi. Ate n'okusinziira ku bwe tutegeezezza abakugu. Tewajja kubaawo kutaataaganyizibwa kwonna. Okuggyako tunaafunayo akakubo ak'omukisa nga bulijjo. Maaso Mooji bw'asiima okulabikako eri Buganda nga bwe kibeera. Si bwe gubeera? Muvuddewo abamaama. Kyankwanze eri essingo. Mwebale kukeera bannange. Oba mwasuze kuno? Olw'obukulu bw'ensonga eno. Tuli basanyufu nnyo olw'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Mazima. Ag'omulundi ogwasatu. Ddala. Tuleese amakula. Muleese ebirabo. Tuleese ebirabo mu maaso ge. Amiina. Tumusanyukireko. Mumusanyukireko. Mwebale nnyo mwebale ddala. Abato bano nga bantudde wala bulala. Abato. Muli mutya nno? Mwe muvudde wa? Muvudde Bukomero?
muvudde Bukomero Singo, Bukomero Buweekula, Bukomero Singo. Kati gwe gwani tunula wano. Aha, gwe Ttendo, weddira Kitendo, weddira Nkima Ttendo. Batendo beddira Nkima bulijjo. Eri Nkima gwani Namugenyi, lwaki ate oli kweka? Tolyagala bulungi wamma ate ggwe Najjingo gwe weddira ki? Weddira Ngeye. Ovudde wa Najjingo? Ekyalo kyammwe bakiyitaani? Nabinene Bukomero Singo. Katulabeko ono omukadde omukazi asibye akaviiri akaliko ddala ka mukolo guno gwa Kabaka. Gwani? Yogera nnyo. Yenze Shamira. Shamira ani ddala? Mirembe Shamira. Osoma kibiina ki? Osoma kyakubiri. Mu ssomero ki? Bukomero Progressive. Ozze kukola ki? Ozze kuyimba. Kayimba ki? Nze mpaamu nga kapera. Nyimbiramu. Oganye? Wanje? Wakitinga wakitinzi. Okola comedy. Bannange. Webale. Ani amanyi okuyimba? Amagwana. Na? Yogera nnyo. Nalule Marioni Samantha. Omanyi okuyimba nawe? Oyimbira mutwe. Hey! Mazima. Webale nnyo, webale ddala. Ssaabasajja bamuloopedde abakeera okunywa. Basula na mubiravu. Bannange muli mutya? Essanyu mwali kweseewa. Essanyu mulirina? Muzze kuloopa abakeera. Kale, nsanyusa nnyo okubalaba. CBS mugimanyi? Mugimanyiiko ki? Wanje? Ekola kubikwata ku Kabaka bwa Buganda byokka. Bannange. Kale atulaba obutereevu nga bwe nkutegeezezza nti tuli ku CBS FM Facebook page. Baba n'abayizi muvuddewo abayizi buloba. Nannyondo Maria toyambala ya munno lyerinnya lyo? Nannyondo Maria oli otya? Gwani e Buloba Royal College? Nze Nannyondo Maria, Senior 2 North. Aliwo wa South West Senior 2. Ozze kola kiwa? Nzize kusanyusa mutaana. Aha. Okusanyusa omutaana n'okulaba ku mpologoma. Mama. Ana bakyali chapati kanjira mbensonyiwa. Ndaba ono mugambwa yeewombeesa okufa obufi. Mugambwa tunula wano. Oli otya? Ononye ekiwa? Okusanyusa Kabaka. Anaasanyuka? Osobola okusanyusa Kabaka gwe? Mugambwe engeri gye yeetya simanyi oba anaasanyuka naye ate nno laba ono. Alo? Baby wa Royal College. Alimba. Muri nani? Lincoln. Yono ya Lincoln. Baba. Musajja muganda nnyo. Kalanji kalabika. Ate gwa. Atrina bo?
Bonita. Otuna Bonita weddirachi. Lwaki teweddira ate? Ogamba abasheshe tebalina mizigo. Aishiwa. Bannange kati ononye eki Bonita. Zikuyimbira Kabaka. Kabaka mumanyiko ki? Otyo? Ayamba abantu. Abayamba ati. Abayamba atya? Abatalina bugabirizi n'abagabiri. Okay. Aliwa kwaya leader. Muri bameka. Aliko security. Ono obuviri obufaanana obwangalabika kwaya leader. Oh no yalina obufaanana obwange. Tunula wano. Gwana eri. Aikoru. Weddirachi. Lwaki? Oli mumbeja. Mumbeja wa Arua. Tubuzeeko mu lulimi lwa Molo. Mingoni. Mwamuke. Nabano wabibayigiriza dda. Mwena mumbuzeeko mu lweri Arua baluyita batya dda olulimi lwayo. Kale. Atulaba obutereevu tulina abayizi ba Global Royal College. Be bamu kubasoose wano. Twasoose nabali abavudde eri ebukomero. Kakati bano bavudde wano kumpi wano. Si Busiro wano. Global naye era bakedde mwebale kukeera. Ndowooza mutambuddewo na bigere. Mbalaba n'akatuuyo. Bano nno balabika be bannannyini si kyekyo. Bannannyini ate bazzereeti bannange. Allo. Oli otya? Gwani. Osomerawo. Naluzaali. Ebuddu. Ate mmanyi awa. Bwedda ndi mubbawaaniriza nedda temuli bannannyini Naluzaali kumpi ki. Mwebale kukeera. Muzze kukola ki? Muzze kutuyimbira. Lwaki mutuyimbi? Mwagenza okanga twagala nnyo mutuyimbi. Kale. Ogambye gwani? Osoma kibiina ki? Senior 3. Aliwa tukulembeddemu ffe ffenna. Group leader waffe yaliwa. Group leader. Gwani? Erinnya lyange nze Nabagesera Lilian. Nabagesera Lilian. Okulembedde banno lwaki? Okulembedde bannange okujja wano eno Amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka tumuyimbire tumusanyuse n'abantu be. Okay. Musomera wa? Somera ku St. Martin's SS Vocation Naluzaali eri Buddu. Muvuddeyo ssaawa mmeka? Ssaawa 8. Temwebakidde ddala ku tulo. Mwasuze mwesunga Mengo. Mazima era asula obubi omulabira ku makeera. Amanya omwoyo emmeme gyesula. Mbiri gye gukeera si kyekyo? Temubimanyi. Okay. Atulaba obutereevu nyongera okwaniriza n'okwebaza okutugoberera bulijjo ku CBS FM. Omukutu gwaffe guno gw'okumutimbagano gwa Facebook. Tulina emikutu mingi kwogenda okutulabira. Omukolo guno ogenda kugwotabulira okuva gunaatandika okutuuka gye gunaggweera. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Embeera bwetyo bwekyali. Abaana b'amasomero bangi bakyayingira balala batuuse. Ate n'abasajja n'abakyala ba Kabaka balala bazze. Tugenda kukutuusaako bingi. Enteekateeka zigenda mu maaso. Buli aneetaba mu Lubiri waanaabeera ajja kubaalaba bulungi omukolo guno kubanga entimbe gaggadde zinaalaga omukolo guno butereevu zonna ziteereddwa mu bitundu eby'enjawulo okusobozesa abantu ba Kabaka okulaba omukolo nga bwe gunaagenda mu maaso. Ebyokwerinda biri ggulugulu bw'otunuulira basajja n'abakyala ba Kabaka abakuuma ddembe
ensonga eno bagikutte bulungi era twongera okukujjukiza gwe anaayingira tuleme kutaataaganya nteekateeka zonna tugoberere nga bwe banaatulambika. Okugoberera enteekateeka kijja kutuyamba okubeera mu mukolo bulungi ate nga tewali kusikaŋŋana bitogi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Embeera nnungi ddala, embeera y'obudde nnungi ddala. Abantu ba Kabaka bayingira mu Lubiri era okwetaba ku mukolo nga bwe twakutegeezezza nti gino gy'emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II alamula Obuganda. Webale nnyo, webale ddala. Okay, nga bwe nkutegeezezza nti ssebo tuli mu Lubiri wano, abasajja n'abakyala ba Kabaka bangi ddala. Weebali beeteeseteese bulungi banekaanekanye nga bw'oyinza okulaba omwami ono wuuna nekaanekanye bulungi mu mutega nswera agenda tubulira ku mannya ge atubulire ne kimukeezezza wano. Ssebo gwali Ssebo nze Segujja Mikando Teketwe linnya nga Kambwe neddira Njovu Akabbiro Nvubu ndi muweereza mu Bwakabaka bwa Buganda mu kitongole kya Majestic Brands Emmengo era nga nkwataganya nnyo ensonga z'okukunga amasomero mu nteekateeka y'oluwalo. Sebo kale ndi musanyufu nnyo olwa Ssaabasajja Kabaka okuba nti awezezza emyaka 3 ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe ng'ate n'omukolo ogw'amatikkira ge mu 93 nagwetabako ennaggala bye naliyo. Waliyo bulungi nnyo. Kiki ekyali eyo? Kyali kiyitirivu nnyo kubanga twatuka ne tuba nga tolina kyoyinza kulaba kigenda maze tudduka ne tuvaayo enagabi ne tudda ate ku TV tusobole okulaba ebigenda mu maaso naye kyali kiyitirivu nnyo. Tweyanziza nnyo era tuli basanyufu nnyo okuba nti Ssaabasajja Kabaka okuzizza emyaka 3 nga tudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe era naffe ng'abakozi be tugamba tujja kugenda mu maaso n'okukola n'okukoleza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka mu bwerufu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Teketwe okuva mu Majestic Brands omusajja yeddira Njovu. Ssebo nsanyusa nnyo okukulaba. Weewaawo Ssebo gwani? Erinnya lyange nze Bulega Kubooza. Bulega Kubooza ono wa Musu. Ssebo ng'okedde nnyo. Nkedde okujja okulaba ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Ebifaananyi bye nalabyeko byanzizizzaamu amaanyi ne mmanya nti ddala Omutanda tukyali naye ebbanga ddeneko Ssebo. Ovudde wa Ssebo? Nvudde Kawempe awo Ssebo. Ovudde Kawempe? Ssebo. Ojja olabe ku Ssaabasajja? Kulaba ku Ssaabasajja kye kindeese okukakasiza ddala ndi Ssaabasajja mulamu. Mazima. Amiina. Weebale nnyo Ssebo, weebalire ddala. Amiina. Katulabe ku maama ono ayambadde mukeeka kuva waggulu n'ekisibizibwa kikino kya mukeeka. Maama gwani? Serunyonyi Saala. Avudde wa Serunyonyi? Wabulenzi Ssebo. Bulemeezi. Bulemeezi Ssebo. Ng'okedde nnyo. Saawa 10:8 natuuse dda. Lwaki wakedde nnyo bwo? Njagala kulaba beene. Oyagala kulaba beene? Bw'onoomulaba otambuloddeyo? Omukolo toogumaleeko? Omukazi Omuganda tasituka ku mukolo tegunnaggwa. Mazima. Ab'obulenzi bayite nno banguwe. Mwenna ab'obulenzi mbakunga mbayita abatannatuuka mu Lubiri lwa Ssaabasajja Emmengo mwanguweeko bannange ebifo mujja kusanga biweddeyo. Olunaku luno lunaku lukulu nnyo olw'amatikkira ga Ssaabasajja okuweza emyaka 3 ani atasobola kujja kobe mulema koba otya jangu wako mangu. Guno omukolo alina okukubaako. Guno omukolo gwa kitiibwa nnyo mu Buganda. Tegusangibwako emyaka 3 gye tumaze nga tukujja kubugiriza Namulondo. Era bane temutuula eyo. Manguweeko Ssaabasajja Kabaka awangaala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege nga omukyalo ono bwakutegeezezza nti Ssaabasajja yasiimye ffenna Obuganda ffenna
tujje tumubugirize kubanga omukolo guno yagutuwadde nti ffenna tulina okugubaako mukolo gugwe kyendaba wano kikulaga butereevu kigenda mu maaso nsaba embeera bwetyo bwekyali mu lubiri lwa Ssaabasajja Emmengo awaateekeddwa emikolo gino gigenda okubeera egy'okujaguza amatikkirwa ga Ssaabasajja bano bendaba nno bayinza okuba be bakongozi kubanga bwe ndaba omutaka ono embeera bwetyo bweri kino kyolaba kitegeeza butegeeza ti Namunswa bw'aba asiimye okulabikako eri Obuganda embeera bwetyo eteeka okuba nga weeri ku mukolo bajjajja babano beeteeseteese bulungi abakongozi beeteeseteese bulungi bakulembeddwamu jjajja mukwaya wuuno mulengera beeteekateeka okulaba nga bwe banaakola omukolo ogwo ogw'okukongojja Namunswa kankulageko ekifo nga bwe kiri bwe kiteekeddwa obulungi ekifo bwe kiti bwe kiri abantu ba Ssaabasajja wano bagenda okumwotera obuliro entimbe gaggadde ziteereddwa okwetooloola ekifo kino abatasobole kubeera munda wano ate we banaasinziira nabo okulaba ku mpologoma buli lwolaba abaami bwe bati ekikugira mu bwongo ti Namunswa asiimye okulabikako eri Obuganda embeera bwetyo bweri mu lubiri nkusuubiza tujja kutuusaako byonna ebinaaba bigenda mu maaso